Aya basa ye mukulu we gwaita DJKIKOFIRA. Oyinza okubadde tomanyi president w'abayimbi bakadongokamu nno mutegere olunaku olwaleero DJKIKOFIRA wotandikidde okuba ate nga omutegeera abayimbi basobodde okuba ate nga munabidde mu ngalo era akadde kano omuyimbi gwe bayita Wire Mukaabya yeewaŋŋamizza mu ntebe agamba nti ne DJKIKOFIRA entebe n'eyakadongokamu yagiwamba buwambi naye agiwambye ebyo byonna okujja kigambibwa nti omukulu DJKIKOFIRA waliwo ssente zaali zaave wa Jerusalemu Sale omukulu ono yazeekomya era n'abayimbi bakadongokamu abasinga tebafuna wadde n'akamu waliwo ssente z'abapukamingi ezajja abayimbi bakadongokamu omukulu DJKIKOFIRA n'omukyalo omulala basobola okuba ate nga bazeekomya mu mbeera eyo kati abayimbi n'abamu ku baali mu ddiiru eyo okuba ate nga bagituusaawo basobodde okuba ate nga boogeddeko naffe omukulu gwe bayita TONNY SEMPIJJA mba mwogeddeko ndowooza omumanyi DJKIKOFIRA omukulu gwe bayita TONNY SEMPIJJA naye nga ekibiina kyenkutegeezaako omukulu DJKIKOFIRA kyakulya bakiyita Kadongokamu Music Theatre Association oba gye bayita kamuta era nga DJKIKOFIRA yabadde agikulidde ebbanga n'ebbanga bagamba omusajja ono yeesibye mu ntebe aganye okuvaako okulonda takuteekawo wadde n'akamu ate nga ne ssente z'abayimbi ebintu bingi nnyo ebibayiseeko TONNY SEMPIJJA ndowooza katusooke kuno awambye entebe y'obwa pulezidenti obwakadongokamu yakulira kamuta kati omukulu babita Wire Mukaabya agamba nti ebbanga libamuteerako lyonna likoze eki gamba nti nsobola kubanga buli muntu yenna asobola okuvaayo n'agamba kino nkisobola anga lyaffe lyaggwayo dda twalibadde tuteekeddwa okulonderamu bwe liba lyaggwayo kitegeeza ali ku bukulembeze ayinza okuba nga yeewaŋŋamizzaako nga kati kusaawe naaba aliko mu bukyalo ebbanga eryali okulonderamu lyaggwako dda abo bantu baba basobola okuvaayo batandika okwesimbawo ndi wansi wa bukulembeze naye obwaggwako aya basi abadde wansi w'obukulembeze bayita kamuta Kadongokamu Music Theatre Association DJKIKOFIRA bw'abadde akulira bagamba nti DJKIKOFIRA y'omu ku basajja abasinga obuluvu ssente ezaava eggulu abaaziryako baali balubatu Wire Mukaabya ne teyafunako wadde kubamulonda nze saali naye nakkiriza ekyo ekyaliwo nalaba nga kyekitambula nze nange nyinza okulowooza nti naye yakola nga nze yeeronda anze mbatandikirawo yakoma nenyongerayo mu maaso era nze ekinsinga okunnuma okubeera nga nze napanga akasente ako kasobole okubeerawo nakuŋŋaanya abantu abo olw'okwekolamu omulimu tubeere bumu ze yajjayokko nazo engaba yaazo teyali nnambu aya basi ne Wire Mukaabya bw'ategeezezzaako nalinako mukyala wa nnamwandu w'amadi basudde yategeeza nti KIKOFIRA ssente teyazibawaako abafamire y'abasudde abayimbi bannyo bavuddeyo bakomplaininga ku mukulu DJKIKOFIRA essente azeekomezza era mu kulonda kuno okwaliwo baali bamulonze DJKIKOFIRA nga yakulira ekibiina kya kamuta eyali vice president w'omukulu bamuyita Mathias Walukaga mu wiiki ndowooza mwezi nga gumu yasuulawo entebe ye ng'alaba omukulu pulezidenti ekibiina gy'akitwala akadde kano omukulu yabadde akifuga mu mbeera eyo kati omukulu yasobola okuba ate nga alukira abayimbi bakadongokamu ddiiru zonna okuba ate nga zijja TONNY SEMPIJJA atabukidde KIKOFIRA amutegeezezza aleete embalirira yonna ssente zonna zaalidde okuva ewa Jerusalemu Sale kubanga abayimbi bangi nnyo mu covid tebayambiddwa wadde n'akamu ate DJKIKOFIRA ali mu kwewaana bwewaanyi nti ye pulezidenti w'abayimbi TONNY SEMPIJJA wuno nkyaliyonga bulijjo tebifaanana bifuna musajja wa kabaka TONNY SEMPIJJA njagala okutegeeza abayimbi bakadongokamu mwenna mumanyi obulumi bwe nayitamu nga tutandika ekintu kino amabanja ga freedom city gakyammanjibwa abaagenda ebulenge nawe KIKOFIRA ennyini wagenda ojjukira ekivulu kyenakola ebulenge ekyabalimi kyenakola erukaya kyenakola ekapeeka byonna mubijjukira bulungi ku popopo binateekayo njoke mpite jeno ajja okutikkira abayimbi bakadongokamu eyambaliza sebata emidaali ebyo byonna mubijjukira bulungi naye ekyewuunyise yeyita chairman wa kadongokamu nakola ekivulu nga obwakabaka bwa Buganda busiima abayimbi abakadongokamu olw'okuyimba olulimi Oluganda ku freedom city nandaga nti ankiika ekivulu okompressive ekyajja kikize tumubijjukira bulungi nensalwa nengenda mu makooti bwe yabimanyi bulungi
Tonny Sempijja akyatubulira y'omu ku basajja abasobola okuba ate nga balaga nti kadongokamu ayinza okuba ate nga abantu bamusiima obuulyawo bajjukira awards omukulu ono Tonny Sempijja ddiiru gye yasobola okuba ate nga aleeta abayimbi ba kadongokamu okuyimba ku bulimi ndowooza Ssebatempa ezo yasobola okuba ate nga aziwangula ayambye abayimbi bangi nnyo omukulu ono Tonny Sempijja era nga asobodde okuba ate nga alina connections ez'amaanyi olaba abayimbi ba kadongokamu abaconnecting wa General Salim Sale bapromota babawunsa bonna agamba Tonny Sempijja agamba nti DJ Kikofiira byakoledde kadongokamu tewali wadde n'akamu amuswaziza nnyo pangidde abayimbi ba kadongokamu mbawadde competition nzijje wasale mbitumye mbitaddewo zigenzeewo Ssebatempa yawangulira naye mujjukira bulungi omusajja nze namuyita omuwa bendera ku stage agi nga chairman wa kadongokamu agikwase Salimu Salaawo afurage ng'empaka zitandike mujjukira bulungi nawunziko ebintu bayogedde bingi bingenze ebbali naye nalwana nemmalako tutuuse mu kugaba ssente abajjukira bulungi nalingera nakulwana n'omusirikale omu mujjukira mu maaso ga Sale Kikofiira yagenda okuyimuka okwogera yasooka kwogera ku Tonny Sempijja Salimu Sale n'asanyuka n'atumya abayambi be ne banona ssente endala ne bazongera ababa $5 mubijjukira bulungi buli muntu yayingira mu mpaka munjogera Kikofiira fo ky'okwogera abayimbi ba kadongokamu yagenda kuyimuka mu maaso g'omugagga nannyini ssente nze nina faamu nina simanyikaze mmwanyi mmeka nina ebibanja bimeka alinga eyiwanira ku maaso ga genero fo kyogamba abayimbi ba kadongokamu balina ennaku bali bubi nawulira omusajja ng'ayogera ebigambo ebyo ennaku nenkwata ne ŋŋamba kaŋŋume nja kumulambika bw'alina okukola toguddewo ssaako ya kadongokamu byonna mubimanyi bulungi nnyo teyali nayo omukulu Tonny Sempijja akyatubuulira omukulu DJ Kikofiira kyakoze ekibiina kya kadongokamu babalimba abayimbi bagenda kutunda ennyimba za kadongokamu eddiiru eyo amugambye ono DJ talina kyayinza nakukola wadde n'akamu agenda ayimbe tasobola kuyimbira mu kadongo sooka owulire nzayise batojjukira twabitandikira yiri bwebajja teyali nayo nobimanya teyabimanya nzizenduka ebintu ebisobola okukolera kadongokamu egendemu ku ntiko bateekawo buteesi mbeera so kati abe akadongokamu mwebeereremu nze namaze eddo basakira ebyo bye babalimbalimba tenyimba zammwe buli muntu ayogere ssente ze yafuna nze muzeyise batta bampa miliyoni bwezi nze muzeyi gundi bampa bweziti nze gundi nafuna bweziti nze saafuna tufuna accountability y'omuntu w'owansi okusinga okwogera ennyo nze Kikofiira bwe ŋŋamba okuyingira nsobola okuyingira kubanga oli DJ Kikofiira DJ atobera otya chairman wa kadongokamu DJ nedda ssebo genda mu kuba emiziki gy'oba oli DJ twagala bakadongokamu batereeze ensonga zaabwe nze nabikoowa bino sibirinamu naye njagala buli kintu kye natandika kye nateekamu obwongo bwange nkiguse paka mu maaso ga General Sale bino ebintu obuukira bibuukire jjukira nga mpise wire mukaabya ne mugamba agenda okunga bakadongokamu tutule kalenda speech ze nayogera kalenda funa recording gwe wennyini oziddemu funa recording gwe wennyini oziddemu oziwulirize speech ze nayogera kalenda mwe mwali n'okugutunda ennyimba ezo wagenda obuukira nakyo tomanyi bw'okitandika abantu bagyeko ennyimba zaabwe oza Salimu Sale agenda zigula obuyaye bwe wakola buli oba okubba emiliyoni 2 tosobola okwogera nti accountability emiliyoni 2 yali bweti ne bweti ate oyagala oddemu ofuna endala aya basi kiriwo akadde kana abayimbi ba kadongokamu basuubirwa miliyoni eziri biliyoni emu mu miliyoni 8 babawako miliyoni 2 DJ Kikofiira era yazituusa mbitundutundu abaafuna balubatu nnyo kati omukulu Tonny Sempijja ayongerako nategeeza nti Kikofiira agenda agamba abantu mbu Tonny Sempijja bamugobe wa General Salim Sale yeebuuza gwe bagoba lwaki bamulekera emmotoka Tonny Sempijja bamugoba nakkiriza gwe bagoba ate yavuga emmotoka ya gavumenti gwe bagoba Salimu Sale gye yamuwa ate yalemesezza ssente gwe bagoba kitegeeza bamugoba asigala akola mwebereremu bw'otamanya gy'ova tomanya wuli tomanya gy'olagaba n'abantu bamanyi Kikofiira nali nayo mu maaso ga pulezidenti nga Salimu Sale annyanjula General Sale ng'ayanjula nze General Kiyenje mu maaso ga pulezidenti kwolwo mu lukiiko yayanjula abantu babiri Tonny Sempijja ne General Kayanjo jjukira bulungi kati bw'otegedde Kikofiira olina okumanya gy'ova bw'otadde nokkiriza nti kino ekintu wakibuukira tokimanyi nodda ku ground n'okwatagana ne Tonny Sempijja tojja kuzijjayo ne bino by'obuddisa abantu ennyimba eyo ddiiru eyina kuddamu kutuulibwa wansi neetereezebwa nga gye yava so kati abakadongokamu mwenna abakkiriza nti temwafuna ssente mugende mutwale emikono gyammwe wawire mukaabya oyo ye nange njagala ku luno amazima tugajjeyo naye
mutwale emikono gyammwe wawire mukaabi. Aya basi tukyagenda mu maaso olutalo lw'amaanyi nnyo. Abayimbi beebuuza abayimbi bakadongokamu n'omukulu Tonny Sempijja agamba nti DJ Kikofiira byonna byakoze. Wali olabyeko DJ Kikofiira ng'alina ekibiina ky'abaana bayambye abakadongokamu, alina emigigi emito gye yali alazeeko nti oba ayinza okugiyambako okugipromotinga, ssente zonna zagamba nti ye oba alina ssente. Beebuuza bingi nnyo naye nga bagamba DJ Kikofiira omulugu bwe gwalina gusobodde okuba ate nga gulemezza ekisawo ky'akadongokamu. Babano bakyayogera ku nsonga lutalo lunene nnyo. Abakadongokamu abagamba nti mwafuna mugende mwogere muze mwafuna mutwale emikono gyammwe n'essimu zammwe wawire mukaabi. Eno lipooti eri special egenda wa Salimu Sale direct tuddemu tubatereereza ebintu byammwe. Kakati covid yawedde tusobola okuddira gurupu z'akadongokamu ne tuziwa ebyuma ebipya ne tuziwa kosita ne tuziwa naki ne ssente eziranga ezitandika nolyokulaba kadongokamu bwaddamu nga bagenda bakola bawa abantu abalala emirimu. Ssente zonna mwe temupulaninga nti bazikole bweziti ne bweziti muyayana muddemu mutwala akawombe kamu mu miliyoni 8 babawaako 2 ne balemukozesa. Weerabidde nti ebyo miliyoni 2 byayita ku akawunti ya sako. Sawa yonna osobola okubuuzibwa embalirira ya ssente ezo ne gurupu ya sako nabasobola okujja ne bagamba ssente ze bakuwa ku sako Kikofiira wazigaba otya waziwaani nolyokolowooza nti oli mugagga n'olaba bw'obeera mu mbeera. Nkyakuyambye buyambi naye nina obudde obukulemerako ne gurupu yonna. Ye Tonny Sempijja abayimbi bakadongokamu babuuza nti ensonga zonna Kikofiira wabanga ye pulezidenti waabwe lwaki aleka nnyo abayimbi ng'omukulu Fred Sebata abaddeko mu mabanja mangi nnyo ng'obulwadde bumutwalaganya n'ajja mu mawulire okuswala okw'amaanyi. Yagamba nti ekibiina ky'akadongokamu kimuyambye eki wadde ssente yazijjayo eggulu ne zitatuuka. Waakiri aliziwadde omukulu Fred Sebata oba oliawo. Bangi beebuuza. Tonny Sempijja wuno agambye nti agenda mufiirako accountability alina okugireeta, ayagala tayagala gy'agireeta. DJ Kikofiira gwe bwe bafirimu etandika butandisi njagala embalirira ya ssente zonna ze wakafuna okuva mu maaso ga General Sale. Jjukira olukiiko appointment gye natwala attendance list gye twateekayo abaana bwe wabayita ku office buli muntu n'omuligestalinga n'afuna kaadi tezaali za bwerere baasasulanga ssente zaabwe. Waakiri wandibayise ne bagamba mufunayo emitwalo 3 so bwe omanyi tebafuna ssente era bwe omanyi nti baakuwa naye baakuwa butono ne buwafuna bonna jangu gende wawire mukaabya mwewandise mukama abeere nammwe. Ye Tonny Sempijja ng'ayogera ku nsonga ezo yategeeza akadde kano pulezidenti gwe bamanyi ye Wire Mukaabya nga balindirira okulonda naye DJ Kikofiira bagamba obuluvu bw'alina. Wano nno wennyini waliwo n'omukyala gwe bayita Saara yafera miliyoni yabajjako miliyoni 148 okuva wa General Salimu Sale ng'agenda ziwa abayimbi bakadongokamu bapukaminge era ennyimba babazitwalayo wa General zaatuuka naye ssente zo zakoma wa mukyala. Ekirala gw'omukyala gwe nnyabo alowooza nti General Sale mukwano gwo nnyo mu ssente yazikuwaayo buwi otandise n'okuteekawo ekibeerabeera mbu olinga amanyi General ebyenjawulo toddamu kwonoona linnya lya General. That is the last warning. Toddamu kuwona yakuwa miliyoni 148 ozireetera abayimbi ba upcoming abayimbi emiramu 3 gye naleeta. Gwe bw'ogamba nti sinze nagireeta isoke nti ne General tabimanyi bamala mwegayirira wamusangawo mwegayirira nga wagenda ekaseese n'olimu ebbanga nga tomulabye. Mukyala wange yennyini naziwa arafa nanneegayirira okuleeta mu maaso gange mukazi gwe kumanya Katonda agenda kwokya omuliro ne byogera byonna tebijja kuyitamu. Ate kati amazima gagenda kwejjayo. Togezangako yadde okusinga ennyumba kubanga wali togirina. Ekyo ekiwani ky'ennyumba ojjukira nakawunda akimanyi bwe twakisiba tusobole okugirayo abaana bano ssente. Tolina kintu kyonna kye wali okoze naawe bimanyi bulungi ne bano abaana abajulira bennyini bapukamingi weebali ekitwala miliyoni 148 ze watwala. Ssente baazikuwa kuziwa bano baana. Omala okulaga embalirira obulungi tuddeyo tutandika abaana tubakolere projekiti endala. Kati gwe projekiti esooka wawaayo siddi z'abaana ze baayi. Aya basi. Tonny Sempijja ategeeza g'obanga oli mu bakadongokamu nga gy'oli eyo oli apukamingi ssente baazireeta dda ezammwe lwakuba baazirya. Kati omukulu asaba accountability. Tonny Sempijja abayimbi bakadongokamu yabateeka mu ddiiro ez'okubatwala wa General Salimu Sale n'abayimbi ddala okutandikira ddala. Tonny Sempijja eyasobola okuba ate nga abitandika.
uno akyamuliko omukyala eyafera abayimbi bakadongokamu bapukaming abasobola okugamba nti kakati tusobola okuwa abantu bwe bati ne bwe bati emirimu muddemu mwetereze mutuule museetinga ekintu kyammwe nze mbasakire byuma mbasakire motoka zigenda kutambuza byuma mbasakire costa zigenda kutambuza byuma na capital gwe muyinza kutandika nayo okulanga mukole gurupu zammwe mukole lihaso kadongokamu agende ku ground tumanye nti tuwadde groups za kadongokamu 5 ba mukaaga ebyuma bimazeewo ssente bweziti ne bweziti bagenda kuwa abantu bwe bati ne bwe bati emirimu sebyo kutuula kajala ennyimbo obike ku bakadongokamu tolonde bwatovaako gwani togambwako oboggolera buli kiramu saala nawe jjukire miliyoni 3 ze bakuweera eggulu nga baziwa bakadongokamu presenters not you bokulembera ekibiina ne zaituni na kawunde mwali jjukira bambi jjukira mu mutima gwo weekubemu ssente ezo jjukira miliyoni 18 ze wasooka okujja wafandika yanja weekube mutima nti abaana bakwata obusente bwabwe ne beewola ne bagenda mu studio abamu n'ennyimba baagulangule sooka ojjukiremu ofune omutima ogwo olina okweyagala ekyo bw'okivaako jjukira ssente zaayita ate zino miliyoni 14 samusingi jukira ddala saala bambi notawaako buno bwana obuwatambuzanga buli lunaku yadde emitwalo 5 buddeyo busasule buvimbeko oba n'obukolerako pulojekiti ate obulimbalimba nti ogenda kujjayo ssente endala nga nezino zakulema okubatuusa nze nga tebinaggwa Tonny Sempijja akirimu yasobola okuba ate nga batwalayo wa Jerusalemu sale oba yabadde ngabana ne Tonny Sempijja byonna byakoze asobodde okuba ate nga abikoze naye ayinza okuba abulamu omukisa ne mu ssente z'abapromota ndowooza ojjukire ngabana yasobola okuba ate ng'egaana babitex ne bazirya na wano connections azirina naye abulamu omukisa gumu kyekiri kyenkugamba gwe mpeke y'omukisa emu esinga ttaani y'amaanyi Tonny Sempijja wuno akyatugamba kale bango bagenda ozijjeyo zifune toddamu kulimbalimba bantu toddamu kuwona linnya lya general that's why am official nvuga emmotoka eri official nkola emirimu egiri official gwe bunoddawo n'osiriwala n'olowooza Tonny Sempijja bamugoba ebigambo buli waddembe okwogera kyoyagala kubanga entegeera y'omuntu kyekyobugagga bwe mukyala Saala n'omutima mulungi ojjukira ng'otuyimiriza empereerwe muzeyi Namulanda ajjukira mukyala wange n'atuuka n'okuŋŋamba nsonyiwa nzija nga mukyakukuta mulimu kukuta byonna nga mbimanyi kyendowooza nti tolwananga nga ne Katonda alwana nze nina omuntu omu yajja mu maaso gange nga yagala agenda awolereze yakutta akaana ne mugamba ezo ssente z'obwalooya ziveeko towolerezanga omuntu akutta omwana omuto towolerezanga omuntu abbye omwana omunaku towolerezanga omuntu atutte ssente z'abaana tomuwolerezanga era tokikolanga Sosala sisobola kuwolereza nengenda kubeera ku saidi y'abaana okulaba ngo bawa ssente zaabwe aya basi ensonga zezo nnono zozitegedde ez'ekibiina kye bayita kamuta kitwaliramu pulezidenti waabwe gwe baawambye DJKIKOFIRA akadde ka pulezidenti w'abayimbi bakadongokamu Yoweri Mukaabya yali mu ntebe ng'ayambibwako Tonny Sempijja bagamba bagala accountability buli ssente zonna ezifulumya okuva eggulu wa Jerusalemu sale DJKIKOFIRA abaliddeko ssente bapukamingi ate mmwe oyinza okwebuuza DJKIKOFIRA bayimbi ki abakadongokamu yali ayambye mu covid studio ki eyakadongokamu oba oliawo gye wawuliddeko nga eyambye ku bayimbi mu mbeera eno ebivulu bingi nnyo bitandise abayimbi abalala bandi batandise abayimbi bakadongokamu tebannatandika wadde n'akamu olw'embeera nti ebibiina ebisinga covid yabiyitamu abasinga kati mu mbeera eyo negatta ku 07568181 ombulye ku nsonga ezo ekibiina ky'akadongokamu kibadde kirina amakulu oba sooka ombuulire ensonga zino ebibiina omukulu Walukagga mu mwezi gumu bamuwa vayisi n'abigaana ng'alaba ekibiina gye kiraga agamba nti ebyobufuzi byali bingi nnyo ye n'akibukamu esebo buliro ezayo abandi esebo bebalo kuweereza kale kalima John Fox empambire kabira kyotera endaba era tebigenda kuyamba waliwo okwekuusa nze kalima John Fox hello esebo agamba ti abanike stede kakati onaga DJ Musama kwa fani media mshuga Masaka sebo abami agamba atya ndikiriya muganda wange esebo ono kayitanga ndikala matendo nkoma
ne mwana byonna byaffe kusaanye n'ekikofiira alimbamu abadde abaana abawaka ssente nowe mukazi wa kamingi abaana bakamanyakanaabo nze kayite enkoma sebo okuweereza kale era kyogadde ekibanko nkiwalawuzi abayimbi abo betaaga babawateekaawe kuba nabo bagenda okiteekamu nga era baagala okufuna mba bawakasente kaabwe asudde yagamba nti bwe bamanya nti abayimbi bakadongo tebasoma ebyomusiro omugezi yalya sebo abaneke esebo agamba atya naye esebo oyingire nekijumbako kakade nze nywa ekofira bamunoonye n'omunoonya bamukwate n'omukwata kubanga sente alidde nyingi covid naye naaweddeko tolina kuwulira ti alina gwayambye yati omunoonya wabula kale esebo amani agamba atya alikiriya obusembayo butembi naye ku mulamu abasajja aka babaliddeko ssente nnyingi nabo baagala kasente era bwe kiri sebo webale kuweereza muganda wa kale kigunda edward mukwano bagamba tya aye esebo yali wafeno bibiri naye nga bonna bali ku sentinali esebo ngenda kugamba ebijanjalo obirya misana naye kyebuliriza olubuto olududuma akati ne dijja ekikopiira akati ebiseera byokusasula kubakola ensonga yeddijje natumutala yeddijje kyokka nga bakadongokamu weebali kigundo edward kazikale nga kyawuliriza kigundo ebutozi bwagambye ono DJ Kikofiira kadongokamu is all about reality si bwe kiri gabeera mazima reality gwani amanya go nze walukaga Matiyansi nze kazibwe kapo nze wire mukabya kati bo bagamba DJ Kikofiira lwaki obeera DJ ate ng'oli mu kadongokamu genda mbidongo byo ne DJ Kikofiira yasookera mbidongo nenga kadongokamu yamuyimbira ddala ne bo bagamba ddayo mbwa DJ ebo owa DJ ate DJ okulembera otya abayimbi ba kadongokamu kadongokamu is all about reality mazima gwani soko tubulire anike esebo agamba ati steady ange devo na vera ingilia wasera tamanga bulijjo akati obadde otya yinginia sebo abani agamba atya oba kwenza mwana ama esebo sebo awati bikibengo masala naye ku nsonga eyo TONNY SEMPIJJA y'omukisanga gumuyita kubanga ne wali kuba promota yalaga nti ate yabatuseyo ate ne bamuyitamu awo anti ebeera empeka y'omukisa emu gwe ne wobeera n'amaanyi gatya naye nga tolina mukisa soko ngamba ma talk to me sebo